Mugamba mutya abali ku channel ya Faitibwa LN256 mugende maaso no gyegattako olwaleero tega tulabe enfumba gy'ofumbamu omuceere mu ffumba eno kye mugenda okulaba omuceere tugenda gukyusa kufuuka ogwa brown nga bw'olaba kati tutandike. Teeka essefuliya ku kyoto ku sigiri, ssefuliya weekala teeka mu butto ka butto tujja kwesa akawerako ko mu kusinziira obungi bw'omuceere gw'oba olina. Obutto wakyamuka teekamu obutungulu era n'obutungulu bulina okuba nga buweerako kuba jjukira obutungulu buno bwe bukyusa omuceere ogwo ne gufuuka ogwa brown. Kati obutungulu bwaffe beera ng'obusiiriiza naye nga si kubusiiriiza kufuuka bisiiriiza bukyuka ekkala bufuuka obwa brown nnyo nnyo. N'oluvannyuma teekamu otuzzi beera ng'obukuba butabulemu beera ng'olwawo ng'obutabulamu nga bw'oteekamu otuzzi. N'oluvannyuma teekamu galiki nga bw'olaba oteekemuko ne ku ntangawuuzi. Akatangawuuzi kalungi nnyo mu muceere. Sigala ng'otabulamu, sigala ng'obukuba nga bw'oteekamu otuzzi. Kikulu nnyo gy'okoma okulwawo ng'obitabulamu obutungulu buno okuggwaawo. Teekamu ennyaanya tozeerabira, bw'omala oziteekamu era sigala ng'otabulamu. Oteekemu omunnyu nagwo togwerabira, tufumba muceere tugenda gukyusa gufuuka ogwa brown. Kati bw'omala teekamu amazzi, tugenda kufumba kiro, teekamu ebikopo 4 eby'amazzi, ebyo 3, ebyo 4, taddemu ebikopo 4 eby'amazzi. Nkwesezza amazzi agookya. Bw'oba ogenda kukozesa gannyogoga gano aga bulijjo ag'ekidomola, teekamu ebikopo 4 n'ekitundu. Teekamu omudalasini bw'oba ogulina. Muntegedde bulungi kayize nkwesezza gookya, gagenda kutandikirawo kutokota nga bw'olabye. Kati bwe gatokota teekamu omuceere ng'ogwozezzaako. Kye mbadde nkunnyonnyola, bw'oba ogenda kukozesa amazzi amabisi ogateekemu gabeere nga gatokota, n'oluvannyuma ossemu omuceere, teekamu ebikopo 4 n'ekitundu. Bw'oba ogenda kuteekamu mazzi gookya nga gatokose ogateekemu, teekamu ebikopo 4 byennyini. Mutegedde bulungi ndowooza kijja kuba kikuyambako. Kati omuceere gwaffe tugukyusizza tugutadde ku sigiri olw'ensonga nti munda amasannyalaze gavuddeko, nnyumba neefuna enzikiza. Kati omuceere gwaffe beera ng'ogutabulamu nga bw'olaba. Omuceere guno bw'olaba nga gutandise okulabika kungulu ng'amazzi gakalidde, beera ng'ogutoolako omuliro. Ggyako omuliro gugireko ddala ku sigiri omuliro nga bw'olaba. Buli wolaba omuceere ng'amazzi gakalidde gakendedde ku sigiri, ggyako omuliro. Kendeeza omuliro, jjukira nabagamba nti omuceere gujja bbugumo, gujja kaliraka akatono nga bw'olaba. Kati omuceere gwaffe bw'omala oguggyako omuliro oguzzeeko, opime eddakiika, oddemu otabulemu era oddemu obikkeko oguleke ogende okola emirimu gyo. Ojja kudda nga gukaze bulungi nga guyidde bulungi. Guleke ekkalira akatono, ekyo kikulu nnyo. Kati nga bw'ogulaba gugwo guyidde bulungi nnyo, gukaze bulungi. Tufumbye ekika kya supa. Supa ebiseera ebisinga tegweta, tegugenda kufuuka kamu. Era ekyolaba bakimbuuzaako nti omuceere nga gwekutte nnyo. Supa bw'atyo bw'abeera, ate ntera kufumba supa. Nga bwe mukimanyi nti ewaka tusinga kulya supa, ate supa aba muwoomu kusinga ku Pakistan. Ate ekirala emiceere emirala gya bbeeyi. Kati nga Pakistan wamu Basmati yatera okweta. Gwe mutera okulaba nga guli kamu oyo aba Basmati. Neffe tukozesa muceere guno ogwa layisi olw'ensonga nti era bino kusinga mbiraga mmwe ab'ewaka abasobola okugula omuceere guno gwe mba nfumba. N'olwekyo beera ng'ofumba bw'otyo omuceere gugenda kubeera muwoomu nnyo, gugenda kulabika bulungi kati nga bw'ogulaba. Tegadde n'ekyo nkibannyonnyole, supa tatera kweta kubeera kamu, guba gwekutte. Ky'olaba ntuteekamu entangawuzi. Entangawuzi eyambako omuceere guno eguleetera okweta. Ky'olaba nti guno gugezaako okweta. N'olwekyo fumba bw'otyo omuceere gugenda kuwoomera bulungi nnyo, gugenda kubeera nga gulabika bulungi nnyo. Kyekyo mwebale kubeera ku channel ya Faitibwa LN256 mugende mu maaso no gyegattako mubeere bulungi, mweraba.